owe naalemu omu nga teyasoma asinga aba people power 10 okutegeera. Bwe nayimirira wano ne mbagamba nti freedom fighter wammwe ali Dubai na Abu Dhabi, naye eriyo bannayuganda nkuyanja abeetaaga eddoboozi lyabwe lituuke mu parliament, gavumenti ebakwatireko bakomewo eka. Baakukusibwa, baalimbibwa emirimu, bangi mwavaayo ne munyanukula mu ngeri ey'enjawulo, abalala mwampemula ne mutuuka n'okwagala okunneeyambulira. Naye olwaleero Nambooze bw'aba yapiikinze interest mu bigambo byange, ye nankubira akasimu nambuuza abaana abo gye bali baliriddawa, nga ddala kwe bali kwembase abaana 54 beetaaga kasente $1.5 buli mwana okusobola okulaba nti babagulira air ticket badde waka. Njagala mumbuulire, kubanga bangi mwanyanukula ne muŋŋa nti Bobi Wine si ambassador, Bobi Wine si minister, Bobi Wine talina company etwala abaana bweru. Nambooze alina company etwala abaana ebweru. Nambooze ambassador oba minister? Nambooze mubaka ng'era Bobi Wine bwali. Mwaŋŋamba nti Bobi Wine takola ku nsonga ze wabweru. Kati mumbuulire, Nambooze ye yategeera kye njogerako n'akya addressinga mu parliament, ye akiikirira ffe beebweru. Baganda bange, njagala tutegeere ensonga entuufu ebiseera ebisinga tuzaadi meeting. Ekintu ne bwe kibanga kikulumanga kityanga ge mazima gakkirize. Bwe nabaganda omusajja wammwe agenza Abu Dhabi kukola ssente mu ggwanga eririmu abantu abakaaba amaziga abayitirivu, abaana bali ku ma offices, bali ku embassy gye batagaana muntu yenna kugenda. Naye bw'aba yagenda n'akuba bivvulu n'akola bukozi ssente mu bantu bakaaba amaziga, then bwe tukyogera ko tetuba babi. Kitegeera politics waali, naye mumanye nti mu politics temubeera ba Katonda, n'abali mu politics abamuzanya nabo beenoonyeza byabwe kyovola nti babakola mu ssente. Kati mumbuulire, Nambooze y'okupiikinga interest mu bigambo byange, kubanga njagala tukkirize era njagala mukkirize, si bakwogera ku baana ba Abu Dhabi na UAE tewandibaddeyo mubaka yenna asituka. Naye olw'okuba nti nina omukulu gwe nagambako olw'okugenda Abu Dhabi n'akubayo bukubi bivvulu n'atafa ku baana baliyo, babaka ba parliament ne bapiikinga interest mu bigambo byange era ne bakola ku nsonga ezo. Kati olwaleero nnyimirira era nga nze ensonga lwaki abaana 54 bagenda kutikkibwa ku nnyonyi gavumenti ya Uganda balabe nga badde eka. Era nsaba ne neebaza omubaka Betty Bakireke Nambooze yeebala okuyimirira ku nsonga eyo. Nsaba buli Munnayuganda yenna tuyimirire wamu okulaba nga tulwanisa ekikukusa bantu, tulwanisa n'okuvumirira beejenti abalimbye baganda baffe kubatwala mu nsi z'Abawalabu nga tebalina ngeri yonna gye bagenda kubayamba nga bafunye obuzibu. Nsaba tuyimirirenga wamu nga Bannayuganda ku nsonga entuufu ez'okulumirirwa omwana omuwala afuna obuzibu ku mawanga. Bwe tuva ne tugaa nti bano abantu abalina okutuusa ebizibu byaffe, ebirowoozo byaffe mu parliament, bwe bajja wano lwaki batukuba muziki, then tuyimirire ku ekyo, temupoliticizinga na kutuuka gamba ono si minisita naye ng'ali mu lukiiko lwa ggwanga olukulu. Nambooze yabachallenginze bwe yabipiikinze interest mu bigambo byange, kubanga siba kukyogerako tewandibadde MP avaayo. Olw'okuba nti nakyadressinze nakikubye, mwebale kusharinga ensi yonna n'ekitegeera nti abaana gye bali Abu Dhabi babonaabona, era kyova olaba nti baatuuseyo kwembasenga gye bali. Mwebale nnyo baana butanswaza, ate mwebale nnyo kusharinga. Nkyayongera okulaba nti nunula baganda baffe mu ngeri zonna, okukozesa means zonna, okukozesa olutalo lwonna, okwataakinga buli omu yenna okulaba nti nyamba omwana abonaabona. Naye nga mwenna naba challenges aba people power ababadde banvuma nti Bobi Wine tayinza kwogera ku nsonga z'abaana bawano kubanga ye member of parliament. Kati mbabuuza, Nambooze ye president, kati abaana issues zaabwe tezaatwaliddwa mu parliament, tebagenda kulaba nti bagulirwa ticket bakomewo eka. Betwagala ebyo